yabuuziza ku ensonga ya Hajji ne Hajjati ne muwala waabwe ow'emyaka 14 we bagamba nti yasobezebwako. Ensonga eyo twagireeta wano. Hajjati yali yeekubira enduulu ng'agamba poliisi tenyambye. Poliisi yatunula mu nsonga ya Hajjati neegoberera ensonga gye yaleeta yonnyini, nga ensonga yali nti 1 omwana wa myaka 14, ekirala nti omwana yasobezebwako. So poliisi neegendera omwana oyo neemuggyako statement. Omwana n'awa statement nga alumiriza omuntu ogwo Hajji. Juzi wavuddeyo amaloboozi agagamba nti omwana baamukaka. Kiyinza okuba ekituufu, kiyinza okuba ekifu, naye ffe kye tugamba is that ffe poliisi twagoberera omwana kye yakola ki, kye yatugamba nga victim, ne tukwata ne statement ye ne tugiteeka ku file, ne tumukolako ne medical examination, ne tusanga ng'omwana ekituufu kyo yali yasobezebwako. Kati ebisigadde bijja kuva mu kunoonyereza. Babloga baavaayo ne batandika okuggyayo ekifaananyi ekirala. Ababloga kye tubasaba, eyo gye mujja obujulizi obwo n'amaloboozi ago ge mufuna agatuwa bino ebifaananyi ebirala, mutuyambe nnyo abantu bano information eyo efune engeri gy'ejja ku fayiro, because ekintu kyokka ekinaataasa mu musango guno amazima okuvaayo obulungi ye nga information eno ekonvatingibwa n'efuuka evidence. Bw'obanga version omukyala ne muwala we gye baatuwa nfu, mujje mutuwe version entuufu, naye mufune engeri gye muvaayo gye muli eyo, information eyo esobole okutuuka mu bantu abakola ku musango guno, kubanga y'engeri yokka. Kati gavumenti teyinza kugenda ku mitimbagano n'eraba information engeri gye bali okugidiscussingamu n'egikozesa nga evidence. Muleete evidence eyo mugituwe, tufune engeri gye tugikozesaamu mu kooti. We twogerera ffe nga poliisi twakola ogwaffe, twatwala fayiro eyo nga bwe mumanyi sifa abasalawo. Office ya DPP bwetuwa, office ya DPP yali esobola okusalawo n'egamba obujulizi bwe muleese bufu oba tebumala, omusango tukoze eki, fayiro tetugenda gisanctioninga. Naye bw'eba yagisanctioninga kiba kitegeeza waliwo obujulizi bwe twaleeta obwali busobola okuteeka Hajji mu kaguli. Naye kye tusaba, nga bwe mumanyi omuntu basobola okumugulako omusango, naye tekitegeeza nti omusango ogwo 100 ku 100 yaguzza. No, wabeerawo chances nti ayinza okuba teyaguzza, naye nga ebintu ebyo byonna okutuuka awo kiba kyetaaga bujulizi, era kye tubasaba kyokka. Then omukyala wa Tororo ono we baasabira, then omwoyo bwe yalinnya n'atuyamba okufuna Mmundu. Ebyo byonna tujja kubimaliriza mu kunoonyereza kwaffe, kubanga okunoonyereza kukyagenda mu maaso, era okunoonyereza bwe kunaggwa ekituufu kye kinaavaayo. Ffe tetufaayo oba omwoyo yali amulinye ku mutwe oba nedda, ffe just kye twagala okutegeeza abantu iza twafuna Mmundu ng'erina amasasi 29 mu magazine era nga limuliri ne mu kyemba. Era n'omwami we balumiriza nti ye nannyini Mmundu eyo twamufunye era tumuyina. Then waliwo kye mwogeddeko ekya video, nti waliwo ka video akayita
ng'omukyala asiiga omwana pupu neki n'ebirala. Mbadde nsabye mukwano gwaffe aleese information eno tikansooke ntunuulire ka video ako, then maybe bwe naamala okatunuulirako tunatandikira awo tulabe ebirala bye tunayongerezaako.